What's in it? Ah, Smith. Huh? Yeah, na. Basere kubulula. Basere buzaba. Huh? Gena kubera wali. Mwe mutoka nnyo mwana mudde wa masaka. Mwana biraze yo. Baby miracle. Tugende. Tugende. What's the most the mujja nazo wano? What LCD kaga munya? Chikola. Alan. Una microphone muziko lwalero wano Kevin Ansambya. Nga tuli ne baganda baffe okuva mu the B2C soldiers. Bonna basatu we bali team ne team yaabwe weri. Olunaku olwaleero ekitwese wano basically it's a charity campaign. Twavuddeyo nga ba B2C okumala okola story ya mwana omuto amanyiddwa nga Miracle ku mpewo ku YouTube ku channel gye bayita Uganda Kyanaku nga agezaako okulabamu embeera gy'ayitamu nga si nnungi. Omwana ono Miracle bamuzaala nga ebyenda biri wabweru. So when we saw the story as B2C, twali touched nnyo ne tugamba tukoze tutya okulabamu tuyamba Miracle asobola ogenda cooperation ate ne family ye ebirenge ebulamu bwerimu bukyukamuko. Mama yali akola ngamba jjajja wa Miracle naye olw'ensonga nti omwana nabe nga tajasobola kukola. So olunaku olwaliro nga ba B2C twavuddeyo tujje tubeeko ettaffa etteeka ku ggwanga Uganda. Omusajja omu yagamba tobuuza kinsi kyekoledde wabula buuza gwe kikyokoze kyokoledde ensi. So nga ba B2C twagala tubeeko kyetukolera ensi wabula si ffeffeka ba B2C wabula twagala naawe ali eyo mwena kyagala okubanga okolera eggwanga ojja otweyungeko because budget ekyali nnene ate n'omulimu gukyali munene ogw'okukola. So tetulina nnyo naye tugenda tutola katono ke tulina tubeeko ate enjawulo gye tuteeka ku famire eno okulabamu nate tukyusa obulamu bwabwe. So ngenda kuwa omukisa Mama ndoza mama asooka atubuuzeeko ne jjajja then tugende maaso. Mama tubuuzeeko. Tusembera mu maaso ate oli mu maaso. Golimu n'okutunga okufuna omutima ogusobola okuyamba Mukama wonna yamudde n'agolodde omukono okwatira ku Miracle. Mukama n'omukisa abakolera eby'emisingi okwagala. N'olw'ensonga tugenda nakyo ate tulabe muno tukyusa obulamu bwa Miracle ntandike n'omukulu. Mukulu wano asitudde Miracle Mr. B2C. Omulamu abo omulimu gwe tuliko wano ffenna gwe tuliko gwa Miracle. Miracle tali fine. Miracle ali bubi lwe yazaalibwa paka kati. So n'olw'ensonga nga mukulu w'abagambye twalaba naffe ebintu ebyali biyitingana tumulaba tukwatibwako tusalawo twenyigire mu kuyamba ku Miracle n'okulanga Mukama amuyamba Miracle afuuke Miracle yennyini. Abanja lendowooza mustali okuva mu B2C era nga B2C tuli basanyufu nnyo okubanga tuli ku campaign eno gye twegaseeko eya Baby Miracle kubanga ekyamazima ffe tetunafuuka bazadde wabula nga tusuubira tugenda kuba bazadde essaawa yonna ate era nga buli muntu yenna ali eyo kyemmanya abasinga muli bazadde amu olina omwana lwozuuka ku makya nga omwana wo tali bulungi naawe tekikuyisa bulungi kitegeeza nti ate oba alwadde musujja n'omanya nti namutwalako mu ddwaliro oba n'essuubiri okuwona naye ate wekituuka mu operation kiba kintu kirala so kiba kigezzeemu. So omulanga guno gutumya Miracle nga omulaba very beautiful. Twetaaga tumuyambe bannayuganda mwenna gye muli omulanga guno ffe tuguchampioninze buchampioninze wabula nga abantu mwenna abalina obuyambi family eno yeetaaga emanye nti waliyo Katonda kitegedde ng'omwana bamutuma Miracle Miracle ifuuke Miracle. So bannayuganda mwenna gye muli nje bambi tukwataganize tukwasize wamu family ekyuke erabe ebyamagero mu bulamu bwayo. Mama Miracle omwana agenda kuba bulungi enjajjaze gyesuubire kale tuyinza okubawa tugenda kubeerawo paka nga Miracle oyo awonye atereredde tugenda kubeerawo paka nga ateredde situze buzzi
kuyisa budde kikomye wano wabula tugenda kubeerawo paka era tujja kuyita bannamawulire nga leero bamaze omulongoosa ng'atulidde nga mwana tumubuusabuusa nayanziza renti abatulaba tumumaze naye nga emyezi nga tukyagenda mu maaso naye mumanyi muno Baby Miracle tawonye leero kitali ne fami etezeeyo okukola era bakyetaaga renti w'emyezi egiddako tusasudde areas zibadde bababanja so okutuuka kati ku February so February ogenda mu maaso ayagadde otuyambako era mu renti still you're welcome then ku kya operation naye tugenda kukwata ssente zetuyina tuziweeyo tulabe muno tutandika ate olutalo lw'okugenda emulago okugoba ku byabasawo Miracle abeere ng'atandika okukola okufuna ki operation gala n'ebintu nga emanyi mu ddwaliro abalabirira omwana ababeerayo beetaaga soba ovuddeyo ow'emitwalo 5 10 akakadde you're still welcome so jjajja katukwasira still tiimu yonna anazikwata kati kankwate Miracle tukwase jjajja omukono watu olina okuteekayo omwaka wabula twazze n'ebintu bwe twategedde nti family yeetaaga obuyambi from different avenues so kati n'olw'ensonga eyo family ya B2C yonna erina ebintu byereese n'ebintu ebikalu byereese okulaba muno tuyamba obukyusaamu ko ne baba nga tebeeraliikirira nnyo pampa ezo pampa nkulu Miracle wa miezi emeka? Miracle wa miezi 3. Yes. Byonna tubiwuliriza emboozi tuliddemu ma sente z'okulongoosebwa sente z'okulongoosebwa teziweddeeyo that's why tugambye muno tuvuddeyo n'ekitono kye tulina okulaba muno tutandika ku mulimu guno but tetukomye wano tukyalina Miracle as the B2C okulaba muno tuggusa ensonga eno paka Miracle okulaba muno ateredde so enenenena munnayuganda omulala alina obuyambi bwonna osobola okujja n'otweyungako mu kampeyini eno esobola okulaba muno tukolaki tujjanjaba Miracle n'abeera ng'ateredde era wanaaba ateredde Miracle sente zeetaaga zisinga z'okulongoosa okulongoosa bagayika miliyoni 3 tubadde tutandika miliyoni 2 but nga bwe bagambye Miracle yeetaaga ebintu bingi wamala omulongoosa ate alina okubeera so buli alina obuyambi bwonna Miracle don't hesitate togamba nti sente zimaze otuuka abantu bano nga balaba beetaaga obuyambi n'okusingawo tukolaki so stopping buli alina kyalina. Thank you B2C for the golden heart. Kuba oba tutulaba bulungi kimala family ene ya Miracle osobola okuyita ku 0750 36 37 32 eya Airtel eya MTN Smith virayo ddala vayo